kubanga gwegwa omubiri ogwakugula byo bye gwagala omubiri gukulaga nti enviiri zo tezikumala zo. Yes, yongeramu gwakugula gwo agambye ati nakugula wagulibwa watundibwa gwo gukuguze gujja kugamba nzo ino okunteekako ebiziga ate ebinkyusa ate sikini erina okutemagana bweti. Yes, osobola okusiba enviiri zo zokka tezirina buzibu naye ekizibu wiivu na wiigi na biviiri n'obigatta mu nviiri zo. Oyinza okuliisa omubiri gw'ennyama nga gye gwagala kuba omubiri gufuga. Guyinza okugamba nti leero nze sigenda kulya kawunga njagala matooke na nkoko. Era ne gulemerako ng'oga naye mpulira oluusi okikola nga tokuba tolina oba lwaki naye ng'okikola naye nga gwo gugambye gwagala ebyo. Era abantu abalala afuba nnyo okulaba nga gwa kye gwetaaga. Naye omwoyo yala kulya ku nnyama akasiinaamu kasente era olaba nga kimuvuga paka bwana akafuna akole ki akakane kubanga kyo gwa mugumugambye gulagira ate gwogera nnyo. Kati olw'okuba omuntu ow'okungulu ono ayogera nnyo mu ggwe akugamba nti njagala nnyama naye ate omuntu ow'omunda bannanga abooluganda eno suuti gye twambadde tujambaza omuntu waffe ow'omunda. Omuntu waffe ow'omunda ye muntu ddala ayita mu bisenge nga 1000 omulundi ogwo. Kati nembeera ku nviiri nenjagala enviiri maama munnange nga nsabira omuwala nga nze nvaayo bwe ngenda mu takisi nga nasanga omusajja abulira enjiri mu takisi nensooka nsirika. Bwe nsirika naye nendaba nga bamuli bubi bambi omusajja atunga ne byayogera abyogera ne idea atandise okutya. Yes, kati nze kyemba mbagirayo ebyawandiikibwa mu njogere nabo. Bwe njogera nabo babyabasalo babyabakola ki ne bagana naye laba ye n'atubulira afana laba enviiri abalokole basibeza enviiri bwe zityo. Bannange abakazi bayimukira ku nviiri n'ebigambo bye nalimba budde oba byali bibayingidde byayiika bwe biti olw'enviiri. Nenva mu taxi kati naye kubanga nze era nali nakkiriza Yesu nga nyambala si bubi naye kale wenvaayo omuntu afulume bagenda ne bagamba basooka ne boogera basiba ebiviiri by'abamalaaya ate ne bambala obugoye bukunamyo naye kati nze bwenfuluma bambi nga nyambadde olugoye lwange lulungi muwanvu lukoma ku magulu nyambadde lwonna lusibye emikono kubanga bye nali nyambala naye enviiri naye laba kati enviiri kibi ne zisuula obubonero bwonna naye nempulira obulumi ku mutima neŋŋamba Mukama nkuswazizza nenkaaba amaziga nafuna message nga sitaani yandirectinze nze nawulira emirembe nga mmanyi ndina enviiri zange kumbe sitaani yanvugako Mukama omwoyo mutukuvu naŋŋamba ezo enviiri zosibye nga nina enviiri naye nga walirabyeko agasota gana agasota enviiri eruviiri werugirira wano bwe ruti kuliko gasota ng'olina agasota ku mutwe gonna gakweri. Bannange ekirooto kiri siri bannange nafuna message eri yali nkambwe neŋŋamba Mukama nsaasira nenenya ne muga Mukama onsaasire ebiki naye oluvannyuma nnyo Katonda waffe wakisa nenenya bwe nenenya Mukama nansaasira nenkivaako bwe nkivaako natandika okumbikulira wiigi ezo ebyo biwiigi ebyo biwigi bye bambala obwambazi sibyawula nze bya bika bingi ebimu nno nabyabbeeyi ebintu bya sitaani nno bigula buwana na ssebo sitaani akutwala kuzikiriza naye ate akuguza bbeeyi. Ezo ziwiigi mulimu neziba emitwalo 2 simanyi 3 simanyi meka. Kati wiigi ze ziriwa zezo ze bambala ebyo bye bambala bwambazi bibanga nviiri biba birungi nnyo. Ate bino bye bagula naye era ne basiba. Kati nabyo mbijjira nabyo. Kati waliwo bye bagula ne basiba. Kumanya sitaani yagala level kuva wansi. Tayagala nti oba kantwaleko bati abamu ababuuke. Ajjira ddala wansi olaba n'olugoye we luba lwakiri agamba nti kati bali olulungi balutunda 2 kitundu nze kanduse ku mutwalo gumu 2. Bonna bagule batwale. Bibe mu quality nenga kye mututte kye. Quality nga nungi nga ya mudduuka. Naye nga ate kivuddewa magombe. Kiriko enkwaso y'omubi. Kati ye kyayagala kubanga ayagala twala bangi mu geyena. Kati yabijeri n'aleeta kati n'ebiviiri we biri. Eriyo ebiviiri
ebyo emiguwa egyo gye basiba naddala giringa dreads abantu babisibye nnyo. In fact sitaani aleese ebintu bingi, quality mweziri nnyingi nnyo, ebiviiri bingi nze bannayo batwandi badde nga tubifuna ne tubiraga abantu naye tugezaako okufuna tulabe naye ebyo biwiigi tebisosola kubanga ye tasosola muntu ayagala okuva wansi kwasembayo atayina 10 kuva kwa tayina yaddana lwaki lyagamba kale nja biteeka ku mutwalo era waliwo mu Christmas season obisanga nga babiyiye mutwalo awo kuki awo kugalira asigaliraya wano kubayitawo batya wano wansi awo bayitawo batya mu kiteezi abakyala bategerera nga galiraya nja kijjukira Grand Corner mu kikubo ekyo Grand Corner galiraya Parker View mini price mini price kati awo babyala awo buli omwafune mutwalo buli omwafune naye nga quantity mutwalo waliwo wabiri waliwo wasatu waliwo n'owensanvu nakirabako nakyo nga kyansanvu naye nga kiri mu dduuka. Abakyala muyina ssente bakyala bayina ssente abakyala nkugambye bo beeteekamu kyovula sitaani atagetinga nnyo nti so kiwiivu kyekyo kye bambala obwambazi ku mutwe nakituuzaako butuuzi ate wiigi kati wiigi basiba nsibe naye ate era nazo zirimu ebika naye byo kati ebimu babisiba busibye ebyo bisinga babisiba abamu n'abisiba nga biri bihuman babiyita human nze si kyabimanyina bimanya bimu biba bihuman naye nga bwabitwala mu saluni anaabamu n'abisetinga ng'enviiri like ng'enviiri nekiddayo nekibeera ng'enviiri ze ng'omulaba nga ziringa nviiri. So biba byabika bingi ebimu miguwa naye ng'era newansi byonna bafuna kubanga sitaani ye tasuula siteepu eyo talekawo talina gwaleka gaapu kubanga ye agenda dda mu kuzikirira. Kakati omanyi njagala tugenda empola kubanga obudde bwe tujja bufunanga wiigi bye bambala ne basibira n'emabega akantu. Wiivu bye bino byendaba olumu abakyala aboogera ne kivaako. Eyo ye wiigi. In case nga akisibye bubi ne kigwa eyo ye wiigi. Katate ekyokwambala obwambazi era kyekyo kati wiigi ebeemu oba akuleetya naye akyambala bwambazi ku mutwe nga kigwa kisobola ogwa singa basiba buswayiri teetaaga ttunga ekyo kiwiigi akyambala biba byabika bingi. Kati wiivu basiba nsibe kati buwiivu basiba nsibe simanyi kiisi bingi naye ng'omulabe ye kyakola buli level ateekawo embeera ng'osobola ali mu katanga alina okuzikirira n'ali eri wakololo simanyi wawa alina okuzikirira. Kati mukama akufunyisa ekirooto nga misota. Kati munnange nfuna eyo message nagifuna nakaaba nnyo nno kyankola bubi nnyo nenkabira mukama kuba yali yantiisa ate era wewamu we wali nensanga ng'abakyala abalala babatadde sayidi eno naye nga basinga balokole abantu bangi bagenda mugenda nga balokole mukwano gwange kyova olaba ogenda n'owulira nga obagamba banange makeup mukama ayogera bwati ku makeup n'ogamba omuntu alina gwalumba nze kyova olaba kye kyenjogedde ne mbagamba nti instead okugamba nti nina gwe nnumba tula wansi kakkanako kuba Katonda waffe mulungi wa kisa mubuuze ayagala abamubuuza omwoyo omutukuvu wali ayagala abamubuuza adde naawe salina kudda mu kibuuzo kyo nti omwoyo omutukuvu bamufuna batya omwoyo omutukuvu bannanga ayagala omubuuza era bw'aba akuvuddeko 10 ku 10 wabaawo ensonga era woba tomulina gwe nga tomulina because oba tomuwuliriza era yakubeera wagayi naye omwana wange singa mpuliriza n'enjogerako naye kankubulye Katonda ayagala okwogera naffe nga bw'okiwulira nnyo kati wabaawo ensonga naye wakati ebyo byonna nga bibaddewo ndabye message ezo nalaba n'abalokole bangi nga bagenda mu geyena naye ng'ekibatutte ki balongoosa emitima gyabwe kati waliwo n'ebigambo ebijja nti tuli mu kisa ekigambo kye Katonda ne bakikwata ffa
n'ataddayo kulowooza gwolowooza yandibadde agamba nti oyinza okuleeta omubiri gwo nga saddaaka ennamu entukuvu kati abantu nga bazikiridde nga balokola emitima gibadde mirungi naye ng'alina ekyambalo ky'omubiri amukireiminga oyo sitaani abeera atulyolyoma buli kadde wa Katonda gamba oyo wange yes abeera atulyolyoma gwolowooza lwaki oba agamba Yobu nti ng'amubuuza sitaani ovaawa Katonda mwene abuuza sitaani ovaawa n'amugamba nti ssebo nva kuddingana mu nsi kubanga anoonya gw'anaamira nva kuyitaayita mu nsi nga nnoonya gwe nnaakola ki abeera atulyolyoma nti olaba omwana we oyo yadde ogamba alongoosezza omutima naye laba byayambala ayambala byambalo byange ayambadde engoye zange Katonda atwala ekkanisa etalina bbala yadde olufunyiro owooluganda Katonda atwala ekkanisa etalina bbala yadde olufunyiro mukwano gwange so mu byonna yadde biri bwe bityo gw'owulira kino owulira kiri tuula wansi buuza omwoyo omutukuvu kale ne oba tomumanyi gamba naye nakkiriza Yesu wakkiriza Yesu amukuwa ekyo kiraba akituwa oluusi babeera tebabitegedde ng'oluusi tomanyi bw'osaba kubanga atugamba tusaba bubi Yakobo alina bw'atugamba temumanyi kusaba kubanga musaba bubi okiwulira naye gwe tuula wansi kowola omwoyo omutukuvu kale mugambe Yesu nakukkiriza ng'okkiriza Katonda oyo ali waggulu gwali waggulu kino ekintu ekyogerako ki yogerako nange kimala okusinga okugamba nti lwaki yayogera bw'ati kubanga agamba omusumba gundi nedda bino ebintu tebiri mu musumba gwe wekka gwagenda okuzikirira omusumba nno omuliko yajja kwenenya ayinza n'okuba yeenenya buli kadde gwe n'otafuna na chance yes kubanga ye amanyi Katonda we ayogera naye n'amubikkulira nti leero wakoze bubi nze nange singa teyambikkulira bisota bya nviiri nansigadde nzirina era nansigadde nsiba nga nsiba buli kikanga bwe njagala naye nange lwakuba nti yansaasira busaasizi lwa kisa kye atusaasira busaasizi bwakusaasira n'akuyamba gwe gwasaasidde olw'ekisa kye n'akubikkulira kubanga bayagala abanenya ntegeera ntya nti mwoyo omutukuvu yayogera weewaawo kubanga abamu babeera eyo nga yasuze enjala yasuze ayina ebizibu n'abaako byawulira n'agamba Katonda yayogedde oluusi aba abirowoozezza nga bibi oba n'abirowooza bulowooza najja naga Katonda yayogedde kati tutegeera tutya oli ategeererewa nti Katonda kituufu mwoyo omutukuvu kati yayogedde okitegedde n'osanga oli ng'agamba mwoyo omutukuvu yaŋŋambye gwe mukyala wange kituufu si we kiri kakati Katonda ayogerera ddala nnyo tutegeera tutya nti mwoyo omutukuvu yagambye gwe mukyala wange ye mwoyo omutukuvu waki wagamba gwe mukyala wange nze tajja naŋŋamba nti nno oyo kituufu yebbaawo so njagala tutegeere ntegeera ntya nti mwoyo omutukuvu yali mu kwogera naye kansooke nsome wano eno kubanga eriyo abatamanyi Katonda bw'ayogera tugenda kusoma Yobu kale soma wano ndabe osome wano paka ngawa nja kugamba utandikira ku 15 Yobu 33 Yobu 33 tandikira wano Yobu ye Job yes chapter 33 verse 15 oba Yobu 33 15 kale kubanga yo tandika 14 tandikire ku 14 kubanga Katonda ayogera omulundi gumu weewaawo emirundi ebiri abantu newa nkubadde nga tebassaayo mwoyo kankaddemu 14 agamba weewaawo emirundi ebiri abantu newankubadde nga tebassaayo mwoyo neyongereyo 15 mu kirooto koma mu kwolesebwa okw'omukiro mu kwolesebwa okw'omukiro otulo otungi bwe tukwata abantu nga babongootera ku bitaala ku bitanda byabwe ndowooza kankiddemu 15 mu kirooto koma mu kwolesebwa okw'omukiro koma otulo otungi bwe tukwata abantu nga babongootera ku kitanda neyongereyo 16
awo n'alyoka aggula amatu g'abantu n'ateeka akabonero ku kuyigirizibwa kwabwe. 17 ajje abantu mu kuteesa kwabwe era akweke abantu amalala. Haleluya. Nti Katonda ayogera omulundi gumu naye lwakuba nti abantu tusaayo ki mwoyo. Kubanga Katonda ayogera naye lwakuba tetusaayo mwoyo. Kankubulire Katonda waffe asobola okwogera naawe naye mbuulira obadde osiibye mu kibuga okola obadde waliwo abavubuka bangi bamukola ebigambo binene bwe biti. Bamukola agagambo tebalina gafaayo bo tebeefiirayo bo bagamba bakoowu tebaagala kumanya oba okiwulira ebigambo bamukola binene ate naawe kennyini toyinaayo ddala kufaayo kulowooza ku Katonda wo nti oba kale ndowooze kati ekifulu buli bw'oli emmere katugambe nti omwoyo oyinza okuliisa omubiri gw'ennyama nga gye gwagala kuba omubiri gufuga guyinza okugamba nti leero nze sigenda kulya kawunga njagala matooke na nkoko era ne gulemerako ng'oga naye mpulira oluusi okikola nga tokuba tolina oba lwaki naye ng'okikola naye nga gwo gugambye gwagala ebyo era abantu abalala afuba nnyo okulaba nga gwa kye gwetaaga naye omwoyo yala kulya ku nnyama naye bakasiinaamu kasente era olaba nga kimuvuga paka bwana akafuna akole ki akakane kubanga kyo gwa mugumugambye gulagira ate gwogera nnyo. Kati olw'okuba omuntu ow'okungulu ono ayogera nnyo mu ggwe akugamba nti njagala nnyama naye ate omuntu ow'omunda bannanga abooluganda eno suuti gye twambadde tujambazza omuntu waffe ow'omunda. Omuntu waffe ow'omunda ye muntu ddala ayita mu bisenge nga 1000 omulundi ogwo mpewo njerere yoyo Katonda mwene kubanga tuli mu kifaananyi kye naye tuli mu kifaananyi kye tutya nti omuntu ow'omunda ow'omwoyo ye muntu we amufaanana naye omuntu ono ow'okungulu wa mubiri wa biggwaawo ayagala nnyo ebiggwaawo abubuuka n'ebigambo ebingi ebyo byalya byasanyukira kubanga buli w'omuliisa ebyo ebigambo ebinene ebyobwe ebiki ebimokkolwa ebyo oseka noseka olaba nga baseka naye naawe gundi naye nga awulira byasanyukira naye omuntu ow'omunda oli talina mmere gy'alya talya kawunga ko komwa talya matooke go talya miceere gyo talina kyalya alya kigambo kya Katonda. Kati omuntu oyo ow'omunda Katonda gwakonectinga naye kati gwe weebaka katugeze wavudde okukola gy'obadde yonna gy'otambulidde yonna otambulidde mu bintu byakuwogana oluusi osiibye miki mu birerererere bino biri ovuddeeyo pressure ekutta kubanga tofunye ssente enkyaba n'alyaki ate kakati nina fees nazo zimmanja ate rent atuuse omusajja oyo amanja biba bingi n'obiteeka kuggwe ku muntu oli ow'omunda. Kati omuntu ow'omunda n'abanga musirifu asirise tasobola kuwulirwa kwegamba nga tasobola connectinga n'oli omuntu ddala kubanga Katonda waffe aconnectinga n'omuntu ow'omunda. Naye omuntu ow'omunda omutikka ebingi ne mu Kristo Yesu abantu gye bali ng'emitima mirwadde ayina gye yakosebwa omusumba yamukosa mulokole yamukosa ayina yamudisappointinga yalwala kati bwalwala ne wabeera ng'ali mu kigambo kya Katonda agezaako ng'asoma naye nga tabitegera because mulwadde kati biba bingi ebiba munda muffe ebitujjako Katonda okuba nga tetumuwulira. So omubiri guno suuti kisuuti kitegeeza suuti eba eyina kyeyamba tulina kye tubisse kati nga wenayambala egundi eno eba etudde ku mubiri teeza ne guno omubiri gulina kye gutuddeko naye obuzibu buli nti omubiri gukuba nnyo sawuti guleekaana nnyo singa ono kati oli ow'omunda ye maanyi kubanga ensi ey'omwoyo yeyaddala yensi eyaddala era ebyaddala kyova olaba nti nosanga abantu ng'abambi bukyanga abaawaloota ebiroto bingi nga bibi oba oluusi nga birungi naye lwakuba Katonda atusaasira busaasizi kubanga tuba tetumanyi
naye n'asigala ng'akuyisaawo naye nga bambi oli mu ntata nnene ng'oli mu kubonaabona okungi naye nga ekikubonyaabonya ki omuntu wono ow'omunda mulwadde yasibibwa ali mu miguwa bamuteeka mu kkomera ne bamusibira eyo nga musibe kati ono omuntu ow'omunda olw'okuba nti ye bw'oba tomuwadde kyayagala ayogera mpola naye ate Katonda mwesigwa era asigala ayogera mpola awo nno togendawo naye ow'omukungulu n'amuwakanya tayimu yakusaba okiwuliro obwenzi nno wandibadde obuvaako ekugamba naye ono ow'okungulu n'amusinga naga kikulu akawala kali kalungi naawe gwe tolaba kalungi kyalumu sijja kuddayo kati ngenda ogusembi oba kankagendeko omulundi ogwo oluusi nga yagana kukalumya akagendeko akalumye bulumi akaleke naye oki kubanga ono ow'okungulu ye ayagala byonoonese yafa dda okungulu ye wabyonoonese ayagala byonoonese byokka kyokka gwe tusinga owulira kati teebereza abantu banywa emingi bebasasula n'amala okutamira ziweddemu ate naye nange ekintu ky'obwegito kyantabula baŋŋamba kukaawa ayagala byonoonese gw'ogenda mu bwenzi gw'osasula gw'ogenda oteeka mu gwe era kubanga either omu aba tataddemu eri abagamba nze sikyateekamu bakazi bebanteeka n'oyo aba ataddemu era aba ataddemu so biba bingi nti eby'omubiri kyokka era aba akimanyi akola kibi nze kyekisinga okunnyumira ku bintu ebyo nti omuntu yenna akola ekibi aba amanyi akola kibi yes naye buba bwenzi bw'oyogeddeko era bonna baba bakimanyi tuli mu bwenzi kyetukola kibi era tebatulaba naye bateekamu obudde bwabwe ssente naye byonna abamanyi bateeka mu kibi ndoozi omulaba omubiri wa mulimba mubiri amugamba nti mwekweke kakyemukola mugende wala tewali agenda balaba yoyo omubbi yadde okubita okuzikiriza amulimbalimba era obaamu nekayala naye ne bankwata kyekola nembikola luse wakasaleseyo ssente biba bingi osanga omuntu nga mwenzi amanyi akola kibi naye aziwadde gwabadde naye abaana ewaka tebalina kyakulya ne fiizi babagobye osanga n'ennyambala nga mbi naye ng'ate ye ayina abakazi bakozesa nga ne ssente azibawa naye ng'osanga n'omwana ng'ewaka ebintu si birungi embeera nga si nnungi ne lwakuba nti omuntu w'okungulu mubi yajja kutta kubba kuzikiriza ye sitaani kubanga guno omubiri nvunyu kigimusa kya ttaka kisigala wano gukolera sitaani gwe gw'omwoyo kubanga atugamba nti temugoberera mubiri mugenda kufa kyekiri sitaani kyeyakema omusajja n'amugamba nti no nedda ama Katonda akulimba kubanga akimanyi we muli ekibala ekyo mbu temugenda kufa kubanga mugenda mmanyi obulungi n'obubi naye lwaki kubanga ye yali akimanyi guno omubiri gututwala mu kufa era ye bwe yamala okukikola bwe bati ne bambala omubiri kyekyaddako balabira nolabira mbu bali bwereere yes ekituufu era munnange yabawangula era ekibi n'ekirungi kale tukimanyi munnaaye weewaawo naye era ekirungi n'ekibi tukimanyi naye kaakati Kristo Yesu mwesigwa nti tuli mu kisa azze okutusaasira Katonda waffe ayagala okudda okutukima naye munnange naffe ffennyini ebyambalo biganya okyuka twambadde ebyambalo ebyekko omuntu weerongoosa naye ng'ebikolwa bisigadde okola bubi enviiri oyambadde enviiri osiba enviiri za sitaani wenna weebyula kati gwolooza mu Katonda talina magezi kukufuula nti oli muddugavu nti sami oli mweru olowooza ye Katonda yali takimanyi ayina ensonga lwaki yakukola ng'oli mweru lwaki oba gwe weejerusa nze ayina ensonga lwaki yankola ndi muddugavu era yakimanya olw'ekitiibwa kye ng'ayagala kulabisibwa bino byonna bye tukola tujjawo kitiibwa kya Katonda naye anti kati musajja wange byayagala ndi mufumbo omwami wange byayagala anti oyo sitaani ate era Mukama ye yampa obufumbo oli mulokole omwami byayagala okikola mu nsobi lwaki kubanga nze kyemmanyi Mukama Katonda obufumbo ekitanda kitukuvu ekitanda kya bwa Katonda Katonda ayagala nnyo omwami n'omukyala nga muli mu bufumbo obuki obwo bwa Katonda era Katonda waba ddala yakuwa omwami oyo
n'omukyalo ye yamukuwa lwaki toddayo eri Katonda n'omubuuza Mukama omusajja gwe wampa wuuno byayagala nkole ki? Ekirungi nti bino byonna bye tubagamba tetubawa nti no kyankomeredde nti ekyo teri gw'ogenda kubuuza. Tukikuwa ng'oddayo kuba tuli ku Katonda. Katonda agamba ki? Ddayo wansi gwe nga gwe weekolemu omulimu gwe weetunuulire weerabemu kubanga ekyamazima agamba atwala ekkanisa talina baladde olufunyira ate agamba akomawo mangu ekiseera kiweddeyo. Abooluganda tuli mu revival tugenda ekiseera kiweddeyo Kristo Yesu akomawo. Naye gwe tuula wansi omugambe Mukama bino byonna mbiwulidde ebigambo bino naye we biba bigambo byo mbuulira nze ndi ntya lwaki nze nkole ntya kiri kitya okyogerako ki ensonga eno gyogerako ki kikulu nnyo kigenda kuyamba okula mu nsi ey'omwoyo kigenda sumula ensi ey'omwoyo kigenda kutegeeza Katonda abooluganda Katonda atwagala nnyo kubanga ayagala nnyo tumusemberere alina omukwano banne Katonda alina laavu ebyaddala nze akitegedde njagala olowoozeeko omuntu wenna yali abaddeko n'omuntu nga muli mu true love ng'omwagalira byaddala enjagala eri ey'okwagala omuntu ebyaddala n'omwagala omuntu asobola n'okugamba nze n'empologoma n'ejja nga tuli babiri nkukwata mu kifuba bwe nti ne tubeerawo kubanga sijja kudduka kubanga mmanyi ndi naawe mmaze eri abantu kubanga true love kwe okwagala kwa Katonda okwaddala. Naye lwakuba ebyawano nti asitaani mubbi mulimba walaba nga muli mu true love afuba okulaba aleetawo bino okubamenyaamenya kubanga n'abalokole bennyini tebaagala kuwulira kyawulidde ayagala amanyi lwaki akiwulidde alina bye yateeka munda mu ye alina kyamanyi alina omusango gwe yasala edda ng'agamba nti oyo mutukuvu oba obuweereza bweno butukuvu ebyo byonna wabisala dda omusango Katonda yasala omusango gw'ensonga oluusi gwe nga n'ekigwoliko gw'ogamba ye ate alina Katonda we wamutegeera bulala so kati gwe okudda ku ebyo gwe weekolemu omulimu nga gwe ogambe Mukama nze ndi ntya Mukama oyogera ki ku kino kikulu nnyo kubanga ebyamazima Nuwa bamugamba nti kola eryato Nuwa n'agamba nga abantu nti banaye mujje mu lyato abantu nga babitwala nga byakusaaga ebya Katonda bibanga byakusaaga nolowooza asaaga byakusaaga ebya Katonda bibanga byakusaaga naye munnaye ng'ekiseera kikola ki kituuse ng'ekira kiggwayo era kyaggwayo bonna ne bazikirira so olw'okuba nti Katonda waffe bw'atyo bw'akola eva ebibye bw'otabigenda buziba tobitegeera tulina kumunoonya nnyo Matayo 7:7 etugamba nti tukonkone tunaggulirwawo tweyanjule tukonkona ne tuggulirwawo muntu kyayinza okusaba omwana we ekyennyanja namuwa ejjinja oba namuwa omusota gwe mwana we oyinza obimuwa ebyo omwana we bwakusaba ekirungi omuwa kirungi etugamba nti musabe muliweebwa munoonye muliraba mweyanjule muliggulirwawo olw'omunaana kubanga buli muntu wasaba aweebwa anoonya alaba eyeeyanjula aggulirwawo kyova olaba nkugambye ombuuziza nti omwoyo mutukuvu ayogera atya nenkubira omwoyo mutukuvu wali waayogera naye oluusi tetussaayo mwoyo wakati nga tubongota mu bitanda byaffe gwe ne woba olina gy'osiibye tula wansi ku kitanda kyo ng'otuusa ozzeeyo eka tula wansi ku kitanda omugabe Mukama nina gye mpise nkola bubi twono naffe tulina kutambula mu kwenenya kwokka twonoona buli kadde oluusi oyatula n'ekikamu nga totegedde nga osobezza tutegedde so kakati ekyo bw'okitegeera otuula wansi n'okakkanira Katonda n'omugamba Mukama neenenya byonna bye wakola ne ako akaseera buli lunaku kiddemu bye nakola nga simanyi ebibye ebikisirwe ebitudde munda munze bye mmanyi ne bye simanyi bye nawula ne bye bankozesa ne bye batankozesa ne Mukama onsaasire neenenya nsonyiwa Mukama nyamba onsaasire naye nkuyita kwegamba yogerako nange biki saba bulungi ensaba ennungi toddiŋŋana mu bigambo nga bano abasaba nga baddiŋŋana mu bigambo eyo ensaba nfu ey'okuddiŋŋana mu bigambo ye kyekyo okuddingana mu bigambo okusaba nga tuddingana mu bigambo olaba amadiini navaayo Mukama yanvuba okimanyi nti no basaba baddingana mu bigambo kubanga bo kye basaba bayinza okusabira ekintu kimu ewiiki n'omwezi nga ekkanisa wiikisi 3 basaba ekintu kimu
kimu kati katugeze mmanyi bakatuli kikuba gye nali bayisaamu ezo bazita simanyi zaani ezive ewa paapa simanyi owa Roma kati babiyisaamu nga esabbiiti ezo be bagenda okusaba naye ate nekitakomaawo kizze ne mu bulokole nabo kati baddiŋŋana mu bigambo batya agenda n'asaba Mukama mpa omwana Yesu oganye okumpa omwana nga buli lunaku ayagala asabe mwana nagana Mukama asaba musajja n'abeera ku kintu kimu naye nga Katonda yawulira dda addiŋŋana mu kigambo Katonda lw'omusaba lwawulira lw'omusaba Katonda kyova olaba tugamba nti temumanyi kusaba nga bwe kibagwanira tusaba bubi tusaba ne tutaweebwa kankikusomera kubanga tusaba bubi kansome ekyomu Yakobo ndowooza kiki nokiwulira tusaba ne tutaweebwa kubanga tukola ki tusaba bubi tusaba ne tutaweebwa kubanga tukola ki tusaba bubi kale kikino luluno olwokusatu nkuwa osome mu Yakobo chapter 4 verse 3 number 3 Yakobo musaba ne mutaweebwa kubanga musaba bubi mulyoke mubikoze okwegomba kwammwe neyongereyo nekyo kisobola okujjayo weyongereyo baddo naye nga musaba ne Yakobo chapter 4 verse 3 musaba ne mutaweebwa kubanga musaba bubi mulyoke mubikoze okwegomba kwammwe kweko okusaba obubi osaba musajja kubanga kyoyagala oyagala musajja okwegomba kwo si kwagala kwa Katonda ne wabula ogenda okwegomba kwolimu Mukama njagala ssente zino naye nga ssente ezo olina kyogenda okizikoza era okwegomba kuki kweko n'okisaba kubanga oyagala kukikoza kwegomba kikyo nga ggwe omuntu sooka olowooze Katonda ayagala ki Katonda agamba ki gy'oli Katonda alina pulaani ennungi eri obulamu bwaffe ffe tusaba bubi tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanidde kakati wemba nyina kyenjagala ntisaba ntya weewaawo kakati njagala musajja saba ntya kwakati wano olinga ŋŋamba nti sisaba weewaawo Bayibuli etugambye wali mu Matayo etugambye tukonkone tulikola ki tunagulibwawo tweyanjule tunakola ki kankuddirewo katuddewo nawo ku kusomero etugambye mu Matayo olw'omusanvu tugenda tandikira ku mmeka ku musanvu tutuuke paka osoma kale nja kugamba nti kati awo tandikira wano ku musanvu essuula 7 kanyiriri kano tutandikirawo tuke wansi musabe muliweebwa munoonye muliraba mweyanjule muligulirwawo kubanga buli muntu asaba aweebwa anoonya alaba eyeyanjula aligulirwawo oba muntu ki mummwe omwana we bw'ali musaba emmere alimuwa ejjinja oba bw'ali musaba ekyennyanja alimuwa omusota kale mmwe ababi nga bwe mumanyi okuwa abaana bammwe ebintu ebirungi kitammwe ali mu ggulu talisinga nnyo okubawa ebirungi abamusaba amiina ekyo kiwulidde nti kale ffe ababi obadde okimanyi nti tuli babi ababi tuwa abaana baffe ebirungi era omwana akusaba ekirungi n'okimuwa in fact omwana ekisukkawo ayinza okusaba omugaati noga naye omwana ono kamuwejji n'omuwejji the same time n'omwana omugaati n'omuwaki kubanga naffe tuli babi naye abaana baffe tubawa biki naye kitaffe ow'omuggulu talisingawo nnyo weewaawo nti bwe tusaba Katonda ekisookera ddala akumanyi nga bw'ofaanana amanyi bye weetaaga akuwa ebyo bye weetaaga si byokola ki byenjagala si byoyagala ye nga ye amanyi bye weetaaga ate ye ayagala kuwa bye weetaaga si byoyikola ki si byoyagala kubanga asingawo nnyo yamanyi oyagala mugaati
naye ate omugaati bwenguleka nenkuwa muwogo omwetaaga wali eri maaso genda kwesanga nga omuwogo oyo badde omwetaaga. In fact ng'omugaati guno bw'oba ogulese ekyobadde ogenda okukozesa omugaati ng'okyetaaga okukozesa wali ekintu ekirala kubanga yamanyi kye weetaaga. Ng'oyagala mugaati tomanyi biddako naye ate alaba omugaati ssaawa zino maaso gujja weetaaga muwogo. Yes. Weetaaga muwogo olye muwogo oze omugaati ozireke ozeetaaga maaso kubanga ye akumanyi n'okusinga bw'okirowooza. So kati olw'okuba nti Katonda affe atumanyi era amanyi bye twetaaga tekikugaana kusaba kubanga agambye musabe munaakola ki munaaweebwa. Naye jangu eri weeyanjule. Bw'omala okweyanjula saba omuntu Katonda musabe muleke kubanga Katonda bw'omusaba in fact mukolere ebirala kubanga ffe tuliwo kubeerawo bwe tujja mu nsi muno tujja lwa kugasa twatondebwa lwa kugasa. Sami kino kyokola kirungi ogasa Katonda ate era nsaba nnyo otandika okusaba Mukama omubuuze Mukama omulimu gwenkola nsiimibwa kubanga kikulu nnyo okola omulimu nsiimibwa Mukama gwenkola nsiimibwa kubanga oyinza n'okukola ng'oluusi Katonda ya agamba Sami olina okukola okusinga ne wano oba Sami olina okukola bw'oti oba Sami ate njagala okole kino oba Sami olina kukola kirala oba olina kukola kirala. So kikulu nnyo okuddayo. Musajja Pawulo yabuddayo nga buli we yamalanga okukola ng'addayo naye kennyini ne yeenenya ne yeekolamu omulimu ate ng'ava kukola naye naye byennyini byava okukola nga nze bwe njogedde wano n'enzirayo eka ewange nenga naye Mukama nzize nvuddeyo era mmanyi nti nvuddeyo naye Mukama nsaasira wonna wenkoze obi wonna wenjogedde nsaasira ekimpiseeko ekinkoze kyonna ekiyiseewo kubanga munda munze temutuula kalungi gwe mubiri gwange. Tugenda kusoma ku Baluumi 7. Kati bw'omaliriza otyo naye mugambe Mukama nga bw'onsaasidde naye kyenkoze nsiimiddwa. Ekyo kikulu nnyo okusinga okukola ebingi nga si byolina okukola. So bw'omala okukola ebyo byonna nga weeyanjudde n'osaba omusajja Mukama mwagala naye singa nze bwenjagala Katonda yatuyigiriza nnyo Kristo Yesu singa nze bwenjagala nga gwe bw'okola ki bw'oyagala. Let your will be done. Okwagala kukukolebwe mu ki munze okwagala kwe kunaakolebwa munze bijja kuba birungi. So kati bwe tumala okusaba ne tukita sikola ebirala sabira ku balwadde sabira balwadde ba kanseri abatalina kyakulya. Waliwo abasaba naye nga mu ssaala ye asaba yefaako yekka tajja kuweebwa. mwe abali mu ddwaliro tabamanyi yefaako yekka kubanga kakati twatondebwa lwa kugasa. Bw'oba togasa Katonda kale ye nno tajja bitunuulira ajja kulaba nga tomugasa yakuwe naye ate era ebyajja bikuteeka mu maaso go. Kuba ffenna twawandiikibwako emizingo gw'olina omuzingo gwo olina omuzingo gwo gwakuwandiikibwako kati gw'oli wano oli mu byakwebyula simanyi ate biki naye ng'eriyo abali eri abafu abeetaaga enjiri bingi nga beetaaga enjiri nga oluusi ne bwe tuyisa wano ekigambo kya Katonda wano wokka Sami w'otadde wano w'oyimiridde ng'oli ne bw'aba asize busizi n'akusigamu kamera nga kyakoze kinene kigenda kumuzaalira ebintu ng'akoledde Katonda. Naye lwakuba ffe tetumanyi naye tetubuuza Katonda kukola kwagala kwe muffe y'ensonga lwaki tukola bingi naye nga twabikolera bweru wa kwagala kwe twakola bye twagala. Omuntu n'alowooza ng'ayamba nnyo naye nga byonna by'ayamba tayambye Katonda. Gw'ayagala ayambe yamuleka. Aliwo. Gw'ayagala okuba yamuleka ali ku balala. Oli ayamba naye ali mu kuyamba with the motive ey'akabampaane bandabe. N'aleetawo ne bamugulumiza. Abo bonna abavaayo ne baŋŋamba Sami tukuyambyeko ku kino. Tebaagala nnyo boogera bandi era gamba naye nze ebyoku kamera bireke Mukama ndaze njagala nga nze. Kati awo Mukama aba ayogedde naye era bw'akola aba akoze awo aba asiimiddwa kubanga awulidde eddoboozi lya Katonda n'akola ki n'akola. So kati abantu bakola ebintu bingi naye nga biri mu kwagala kwabwe kyova olaba tebajja kuweebwa. Tebajja kuweebwa. Gw'osaba musajja naye eriyo abalwadde abayi bambi bo gwe nno oli bulungi abantu obugamba oli bubi naye nga tonna bakufuluma kugendako bweru n'osanga oli nga yeetaaga essaalayo yabigamba
oyo Katonda awulire asindike bamalayika be bakwate ku musajja oyo akabembereza ku bamuzi addemu amaanyi nga bwawona mpola mpola addemu amaanyi nga bwawona mpola mpola ogendera nga awonera ddala ng'asanga omubulizi w'enjiri nga mbuulira enjiri ng'alokoka naye munnange omusajja owo oba temuwalinde na bigambo bisatu bigenda kumuzzaamu maanyi Katonda ayinza naye butakola gyali kubanga ne sitaani ali awo atuga ayagala afe kuba ye bw'afa kimukolera bagenda bonna. Era kati ekyo nakyo kibuuzo gw'alaba osobola okwebuuza nti ddi lw'osabirako ku balala. Amiina. Ddi w'ofukamira wansi n'osaba Katonda naye ng'osabirako ku balala b'omanyi ne b'otamanyi. Waaw. Nze ndowooza olumu ekitusiba kwefaako ffekka. Kwefaako ffekka nti gwe buli kimu oyagala kirungi. Ate nga ne bye weefaako biri bweru wa kwagala kwa Katonda. Anti kyolaba kye kye wagambye Katonda w'otampa manya tonjagala luno kikole wensukka luno olinga atadde amulagidde omutadde ku pressure atakuwa ogende. Katonda alina bangi kugamba Katonda ye teyejjusa. In fact Katonda n'okutu kakati njagala tuddeyoko wali Katonda ongambe tujja simako ku Baluumi. Yes. Kakati nga tujja kugendayo nimba kibadde kano kyetubaddeko batu ne maaso kiba kikola tusomesa ku Baluumi. Ku Baluumi nakyera tujja totyagwe tujja kisomesa. Kakati mbadde njagala wali ku gundi nze omulokole ayagala okubeera nga ntambulira mu kkubo no make up tewali ki seesiiga kazigo. Waaw. Nze omulokole sambalako ku birungi kuba nyinza ofuna ebirungi naye nga kikomeri wansi sirina wenkunamye sirina ki. Nze omulokole sirina kutambulirako ddala na mulembe wadde kubanga wadde nga newemba nfunye ekintu manye engeri yokikozesa sesitaza muntu yenna kuba challenge gye tusinza okufuna oba kale abantu abali mu teaching gyotusomeseza eya Katonda omusanga ate afaanana bubi nnyo ng'atiisa n'okutiisa babuulira enjiri. Kati gwabula enjiri n'atunulamu n'agamba naye kakati Katonda alina buli kimu agaba buli kimu wabeera nga Sister Prossy gw'asinza era gw'ayagala naye ng'akola bino ng'afaanana ati olonze olumu ne tubatiisa. Nze seesiiga kazigo sambalako ku kirungi. Waaw. Katonda waffe ayagala nnyo tumuweesa ekitiibwa. Twambalenga bulungi nga bwe kitugwanira tumuweesa ekitiibwa. In fact nze kyemusinga n'okumanya nti ababuulizi b'enjiri nze nga nze kyentegedderwa kuba n'ekyo genda kisomesaako. Nze oba mulembe gwendokokeddemu simanyi naye ate era waliwo obulokole buli obwasooka obw'ebiwempe kubanga tugenda ddala ku ddala kubeera ne gye biviiridde. Waliyo obulokole obwasooka nga bali mu biwempe nga biwempe in fact nga biwempe obukyaki bw'ebiwempe nga bungi naye lwakuba nti Katonda nga bwatugamba nti ekkanisa eyasooka erisingayo oluvannyuma kubanga n'abo ab'edda mwogereko nina omusumba gwe nawulira omu ng'awa obujulizi nti yagendako ne mu nju y'omuntu okumubuulira enjiri naye nga sitokisi za bituli n'ekirala yes okyogedde naye bwali bujulizi kubanga yabuwa naye nga nange bwe tuddako emabega katono nina abantu be nnalaba nga babuulira enjiri naye nga basajja nga oluusi ayambala empale ng'olaba nnene baagimusizeemu ng'oluusi ebigatto bambi byayambadde bya lubega ensongovu olaba nga yali nnene ya muntu naye nga naye agyambadde so naye nga babuulira enjiri naye nze kyenkakasa kyemmanyi nti Katonda ekigambo kya Katonda kiramu. Bayibuli etugamba Koseya 4:6 tuzikirira lwa kubula kumanya kubanga tugaana okumanya. Nze kyemmanyi era nze okubikulirwa kwennina nga nze omuntu omu kino kyange nga nze omuntu omu okubikulirwa kwange nti gye tugenda gy'okoma okutegeera ebuziba Katonda wo kwe kulabisibwa kwakufaanana nti gy'okoma okutegeera Katonda we buziba okumumanya n'okumutegeera gwe wakkiriza yenfaanana n'endabisa gy'ogenda okukola ki okulabika. Nze kyemmanyi nti Katonda ye muntu akyasinze okuba nga
ayagala okumuweesa ekitiibwa kubanga ekyamazima Katonda tebakikulimba. Bino ebya sitaani byakutulimba byansi bya butaliimu. Katonda yayina byonna. Matayo 11 wano ndina wano kumpi wa wano. Matayo 11 28 naye ngenda soma ya 21 kale kansome yonna 28 atugambira wano timujje gye ndi mwe n'abakolera abazitowereddwa nange n'abawummuza nange n'abawummuza olwabiri mu 8 n'abagamba nti mwetika ekikoligo kyange muyigire ku nze kubanga ndi muteefu era omuwombeefu mu mutima nammwe mulirabirwa ekiwummulo eky'omu myoyo gyammwe. Nti Kristo Yesu bwe tujja gy'ali nkuleetera kiri lwaki abantu abafaanana bubi. Nadde mbuuza ekibuuzo nti omulokole teyeesiige kazigo tayambale ku lugoye lulungi tatambuleko na mulembe tulina kufaanana kubanga nsobola okufuna olugoye kati ng'omukyala nga terwesitaza muntu yenna luwanvu kuva waggulu paka wansi sina nkole ntya nyina sigala eyo. Okay. Nti olwabiri mu 9 lutugambye nti twetika ekikoligo kye tuyigire ku ye ekyabanga kugamba nti wetika ekikoligo kyangu ngoleki ngoberera nti tuyigire ku ye kuba muteefu omuwombeefu naffe ali tulabira ekiwummulo ekyaki eky'omutima ekisookera ddala byonna Katonda ye Katonda ddala wakitiibwa kingi era nga wakugamba wetika ekikoligo kye yigira ku ye kyosooka wenna okwejjamu mu ddala mu ggwe osooka n'okyusa omutima gwo n'olongoosa munda okusookera ddala. Bw'omala okulongoosa munda mu ggwe n'omufaanana ne weetika ekikoligo kye n'oyigira ku ye kubanga agambye muteefu era muwombeefu. Ekyo kye kisookera ddala. Muteefu era omuwombeefu. Ebyo bw'omala okubikolako naye si kululwo gwe kululwo tosobola kikola naye olw'ekisa kye. Bw'omala okubyekolako n'olongoosa munda ekiri munda kye kifuluma. Ekintu ekiri munda mu ggwe kye kifuluma oba ontegeera nti muteefu era muwombeefu kati omufaananyi ekiri munda kigenda kufuluma. Munda mu ggwe bwe kinaba kifulumya ebweru ojja kulaba nti omukyala omulungi alabika obulungi ayambala atya ayambala olugoye nga luwanvu nga lulabika bulungi lumuweesa ekitiibwa. Muntu okwambala obulungi tekitegeeza nti alina kwambala bugoye bumpi tekitegeeza nti alina kwambala bumukwata nnyonnyonnyo tekitegeeza nti alina kwefaako nnyonnyonnyo nedda. Bw'omala okwambala obulungi olugoye lwo kubanga ekiri munda kyekikola ki kyekifuluma kyekigambo kya Katonda nandisomye nakyo ekyo kyennyini naye katusooke tutandikire ku ekyo. Bw'omala okukola ku kyokwambala akazigo takagaana mbuuza lwaki akatakyusa butonde bwo gwe kuva ku butonde bwo bwe watondebwa kubanga skin eno Mukama waba yagikola nti waliwo stages waliwo abaana abato abavubuka stage gye batuukako n'amera oluntu mu face oyinza okubeera awo n'ofuna ebbugumu n'omera oluntu naye ng'ojja kwesiga akazigo akagenda okulongoosa ekyakimanyi nti ojja sigala munnakyoyo mu kkalayo ng'olabika bulungi n'akazigo ke weesize ng'abaana babbebi lwaki olowooza babbebi bo basiiga akazigo bakyuka kitegeeza ku bintu by'ebizigo ebyo buteekyusa funa ekizigo ekiri nakyo anti kye ŋŋamba teweekyusizza tewali mbw ate kusimanya njerukemu tewali mbw ate lightening nedda weesiige oleme kusiiwuuka naye ng'oli mu binakyo ye. Ate nkubuulidde nti bw'oba ng'osoose kulongoosa munda oyambadde Kristo Yesu ekiri munda kyekifuluma agenda kukunyiriza akuzzeeyo mu myaka egy'obuwala. Wali abeeko omwana omuto ng'avubuka nga muwala wali omulabyeko abaana abo ng'abeera muto katugeze kale nga babbebi waliwo omwana stage gyatuukamu ng'avubuka aba mulungi nnyo omwana aba alabika bulungi. Yesu bw'abeera mu ggwe abikyusa n'akufuula ekyo ng'oli nakyo ng'oli nakyo olabika bulungi omanye ebyo obeera awo kugamba kubanga oli mu ye ayagala ebyo kubanga oba omufaanana akuluŋŋamya
nakugamba nti kati olugoye olw'oyambadde leero nga terulabika bulungi mu bantu tojja kulabika bulungi, oyinza okwesittaza kubanga atudde mu ggwe mulamu, atudde mu ggwe aluŋŋamya ggwe, atudde mu ggwe mulungi. So kyova olaba nagambye nti tugenda kusoma wano Balumi 7:14 tusomeko awo tugende lwakuba nti wayinza tuwanvuya. Balumi 7. Balumi kye ki mu Luzungu? Romans. Bagiyita Abaroma. Abaroma si Luganda ndowooza. Abarumi. Kubanga bino ebintu kulwaffe tetusobola kubanga lwaki eno ensi gye tulimu erimu bingi kubanga Katonda abikyawa. Katonda alina byakyawa bingi nnyo nti alina ekigambo kyayogera naye katusooke tuve wano tuoke tukigendemu nti kubanga Katonda akyawa ebintu bingi mu nsi eno ey'abalamu. Ebintu ebinyuma abikyawa, amasanyu agamangi agakyawa, ebintu ebigulumizibwa kubanga olaba bw'onoovaayo nga weekyusizza wenna weekoze langi buli omu ajja kulaba kugweko amatu naye ng'ate kya bulijjo. Olaba nti abantu baba beekozeeko ennyo infact oleka ensi ng'abantu bonna batambula emitwe bagiwanika omwana omulabye kubanga oweesittaza weetaddeko ebyesittaza banno. Wenna okyuse weekyusizza gwe kugamba Katonda omugamba nti anze bye wankola tebimala, olina okwekyusa. Weesanga nga olese abasajja bangi obeesittaza obagoba tutte mu bwenzi kubanga balowoozezza kuba ne bolowooza obulowoozi omamaze okola ki okwonoona. Kati abo bonna boyiseeko mu kkubo buli omu ng'akyuka akutumira buli omu oba omaze okubasuula mu geyena. Oba okyezza omuliro bonna bayokyeddwa olw'endowooza gye bafunye. Naye ku lulwo naye ekigambo kya Katonda kitugamba kubanga ffe abakyala nze kyemmanyi nali mukyala nange yeefaako ennyo ayagala ki tekyambeerera kyangu kuva ku bintu ebyo. Naye Balumi 8 tugamba bweti Balumi 7:14 tugamba nti tumanyi nga nkuwosome tandikira ku 14 lwakubeera tujja buukawo naye sooka otandikire ku 14. Balumi chapter ki? 7. Chapter 7 verse 14. Kubanga tumanyi nga amateeka ge mwoyo. Naye nze ndi wa mubiri natundibwa kufugibwanga ekibi. 15 agamba kubanga kyenkola sikimanyi kubanga kyenjagala si kyenkola naye kyenkyawa kyenkola. 16 naye obanga kyessaagala kyenkola nzikiriza amateeka nga malungi. 17 kale kaakano si nze nkikola nate wabula ekibi ekituula mu nze. Sooke tukomekaawo katono. Ndowooza okiraba kubanga tumanyi amateeka ge mwoyo. Amateeka ge mwoyo kubanga eby'omwoyo biba ebikola ki ebirungi. Tukimanyi ffe nti amateeka ge mwoyo. Naye nze ndi wa mubiri natundibwa okuva mu lubereberye Adamu ne Eva kasita baatutabwe papa ne tugulibwa Sitaani n'akugula mu mubiri. Kati amateeka amalungi ge mwoyo naye ate gwe watundibwa already. Omubiri guno gukusinga amaanyi. Naye ate eby'omwoyo bye biki bye birungi. Naye kale kaakano sinze kubanga kyenjagala si kyenkola kyenkyawa kyenkola. Kyoyagala ekirungi tosobola kukikola. Era kyoyagala ekirungi kubanga omukyala agamba nti kanneesiigeko akazigo bwe kati asobola okwesiiga ataakima era in fact tasobola kulwe tasobola kubanga omukyala yenna akimanyi tasobola kuva waka. Ate kati kyafuuse oba eki oba kyafuuse eki oba ensi ekyuse bukyuse oba Sitaani kwongera ku level ya kuzikiriza bangi. Omukyala yenna akimanyi ng'etteeka alina okugula ebizigo ebirayiteninga n'akyusa ku kkala. Era abakyasigadde mu nakyo yaabwe beebo abo boolaba sigama nti oba oluusi ne ssente
oba nekikubanga kati bya layisi sitaani kyakola ya atagetinga n'abireeta nga bya layisi nnyo nga beeyi affordable oba afaanana atya oba afaanana atya nga kisobola kati olw'okuba nti okyagala naye tosobola kukikola ekyomu mateeka ekirungi tosobola kukikola naye ate agambye nti no watundibwa okufugibwa ekibi kyetwagala twabiseewo dda kyetwagala si kyetukola kyetukyawa kyetukola kale oba kyetukyawa kyetukola nzikiriza amateeka nga malungi kale kaakano ye siggwa okikola nate naye waliwo ekibi ekitudde mu ggwe ekikukozesa nti bino byonna bye tulaba ensinga bwetambula abakyalo bakwewunda oba si kwewunda kyonna kyogeza otteeka ku mubiri gwe okugezaako okukyusa nakyo yo okugikyusa okugikyusa okola kyamubiri naye ng'amateeka kyeki gwe mwoyo naye gwe jjukira watundibwa oli mu buddu guno omubiri gwatundibwa ate gwe gwotambuliramu jjukira oli mu buddu naye ate okola ekyobuddu ate kyotalina kukola ki kukola yes kati gwe wenna bw'ofulumanga mu nnyumba yo ng'olaba weetaddeko ekitali kya bwakatonda kyeyakuwanga kya bwakatonda kuba kyekyaddala ekyobwakatonda nakyo yo enviiri zo osobola okuzikuza zikuze kubanga zizo ziva mukama nzijjeeyo n'azikuza n'azikola ki tezirina buzibu osobola okusiba enviiri zo zokka tezirina buzibu naye ekizibu wiivu na wiigi na biviiri n'obigatta mu nviiri zo so osobola okusibamu kubanga gwegwa omubiri ogwakugula byo bye gwagala omubiri gukulaga nti enviiri zo tezikumala zo yes yongeramu gwakugula gwo agambye nti nakugula wagulibwa watundibwa gwo gukuguze gujja kugamba nze olina okunteekako ebiziga ate ebinkyusa ate sikini erina okutemagana bweti yes gujja kugamba jjukira nakugula tetutambula kugoberera mubiri wabula tugoberere ng'omuki omwoyo naye ate tosobola bigoberera kubanga gwatugula gulina amaanyi kikulu nnyo nti natundibwa okufugibwa ekibi olw'okuba nti natundibwa yes natundibwa nfugibwa kibi naye wabula kanzire mu nsomewo olw'16 tukansome ku lw'16 naye obanga kyesaagala kyenkola nzikiriza amateeka nga malungi kale kaakano sinze nkikola nate wabula ekibi ekitudde mu nze oyo omubi atudde mu ggwe mu mubiri gwo olw'18 kati twongerayo kubanga manyinga mu nze gwe mubiri gwange temutuula kirungi kubanga okwagala kumbeera kumpi naye okukola ekirungi tewali olw'19 kubanga kyenjagala ekirungi si kyenkola naye kyesaagala ekibi kyenkola ekyo kyonna kyokola ekitali kya bwakatonda kiri mu tteeka kiri mu kibi mu mubiri kiri mu mubiri gwe weerowoozeeko nnyo olowooze nti naye Katonda bw'aba yajja n'anfiirya n'aŋŋamba jangu nga bw'oli lwaki akuyita jje nga bw'oli bw'atugambye Matayo 11:29 28 nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye kubanga tuli bakoowe n'ensi gye tulimu olwede tuli mu kattu olw'okuba tukubye tufuuse baddu twagulibwa ffenna twatundibwa dda tuli awo agamba ffenna tuli bakoowu oba olina ssente oba tolina oba oli mugagga oba tolina oli mukoowu kubanga oli mu kino ekibi enensi ya kibi kino ekizikiza ky'ensi ekibi tukirimu nti kibi akugamba nti jangu nga bw'oli takwagala kujja nga weekozeeko takwagala na make-up zo takwagala na biviriviri byebyo agambye jangu nga bw'oli ate era n'akugamba wano Olw'29 nti weetikke ekikoligo kikulu nnyo ekyalina n'ekigambo ekyakyagamba nti kwata omusaalaba gongoberere kubanga waliwo ne bano ba Peetero baani bonna baamubuuza twaleka ebyaffe twaleka biki ne tukugoberera naye yabagamba teryangoberedde alese ebibye byonna alese eŋŋanda alese abaaki baleka bingi baleka ssente atagenda kukola ki agenda kumuwa atagenda kufuna
kikumi mu Bwakabaka kwegamba yabagamba nti ebyo nabyo balese tebirimu makulu bwe bamugoberera ne basalawo bulungi era bajja kukola ki kufuna kale nsonga agezaako okulaga nti kyogamba nti bino byolese kubanga naffe no tubimujuliza nti naye Mukama naleka obwenzi abantu babisaba nga bwe twagamba nti abantu basaba bubi wali wagamba naleka obwe saagana abaana ba Yesu gwe abaana ba Yesu baveeko agdawanyaga kale Mukama nze nali nyenda nenfuna sente bwezi abaana basaba bubi naye ne bataweebwa naga naleka abaami naleka buli kimu kyonna nze nfudde ku nze ndi naye olusinga naye kennyini akyayina kati nga n'ebyo byennyini Katonda tolina mwe mulugunyiza omukka gwokka gwakuwa gukumala kale kati nga tumaliriza njagala kalito akagundi I think mwe mutukuvu twakazzeemu mwe mutukuvu okwogera omufuna ntya wow kubanga mugamba tugirize mwe mutukuvu kati nze atamulina alwakuba mbadde nkyayina kyenjagala okwongerako wano eno alwakuba kiyinza okubewala ekyawandiikibwa kino kubanga nina kyenyambadde njagala okugamba nti kale tunayogera tutya kuba waliwo etteeka ebbi erifugira munda mu nze nga njagala nkisima akitegeere nti kubanga si gwe okikola naye obeera awo nga omwoyo gwo guwakana omubiri gwo guwakana n'omwoyo gwo guwakana n'omwoyo gwo ogenda kukola kintu trust me kyogenda okukola otegeera nti kibi kale tugende maaso n'ekyo ky'ombuuza n'olemerako bulemezi si gwe kululwa tosobola naye mugambe Mukama kyenkola sikimanyi kyenjagala si kyenkola mukwenenya ngose ofuke emmeme eyo abooluganda bino ebya Katonda obiraba ensi gye tulimu yakibye eyogera nyeewogana yo kennyini tekulemesa kwogera na Katonda yo kennyini tekulemesa kubeera na Katonda nga mukkaanya yo kennyini ebyayo byennyini tebikuganya kukkiriza gwobeere mu maaso ge nga yo yennyini noono green gwe tulaba naye awakanya kubanga ensi ya kibi yayonooneka okuva ku lunaku luli olubereberye wali eri kati noono green yennyini ye ayinza okubasinza Katonda we naye nga naye waliwo omubyayi yeebasa wagamba nti mwe temukola ebyo mukola mu nkuba so kati ensi nayo kennyini kati ate n'omwana w'omuntu mu Kristo Yesu naffe ne tukola kinene okuyingira mu kwebuza n'okuyingira mu butamanya noba nga tuyagala kumanya ogamba Katonda yajja olw'ekisaawe kasita olongoosa omutima mukwano gwange Kristo Yesu atugamba ekigambo kye kiramu ate agamba tekirivaako yadde akatonyeze ensi n'eggulu biriggwaawo naye ekigambo kye naye kennyini agamba nange kinkwata ensonga nagambye nti bangi ebintu babisaba ne bibookya kubanga kigambo kye bamujuliza ekigambo kye ate Katonda ono kasita omujuliza ekigambo bwakuwa Goyagala mwami simanyi njagala simanyi biki simanyi ayina simanyi biki simanyi 6 packs biki biba bingi naye gwe bisabe bigenda kwokya kale golemedde byolemedde kyokka gwe omulemeddeko bwagambo waayo mwana kamuwe nga kikwokya okay I think tumalirize mpozi ekyomwoyo omutukuvu ayogera atya tumufuna tutya gwe wenna mukwano gwange oba tomanyi omwoyo omutukuvu wayogera ekisookera ddala Balumi 8 atugamba Balumi 8:14 kitugamba nti abakulemberwa omwoyo omutukuvu alina wagamba mumpite nange n'abayitaba twasomyeyo nenjala manya mufuna ntya anti mbadde njagala kuleetera ekyo naye ekale ebyawandiikibwa era kyekimu ebisinga mbibawadde naye omwoyo omutukuvu yenna ali awo wooli yadde nga tonnamuwulira era yadde nga tannayogera naawe yabeerawo n'abeera nawe oluusi abeera munda mu ggwe naye nga naggambye nti omubiri gwogera nnyo nga tomuwulira ng'ayogera mpola mwana wange kino owulira abantu abamu bagamba ne mu nsi n'abali mu nsi balina omwoyo omutukuvu kubanga abantu bagamba nawulidde ekintu
nga mpulira ekintu kiŋŋamba kintu naye ate lwakuba ffe abali mu Kristo Yesu tuyina level gye tutuukako nti Omwoyo Omutukuvu atuuka ekiseera ng'ayogera nnyo naawe. Era nze kankuwulire bwe mba nga Omwoyo Omutukuvu amaze olunaku lulamba tayogedde nange kimpisa bubi, era nzirayo ne nkaabira Mukama ne mugamba nnakuze ekitaata. Kale yadde simanyi ntambula bubi nkola bubi neenenya ne nenziramu ne neetukuza kubanga nkimanyi gwe ntambulirako ye mulungamya. Ye mulungamya Omwoyo Omutukuvu Yokaana mutugamba ye mulungamya Omwoyo Omutukuvu omulungamya n'atulungamya. Kati olw'okuba nti etugamba nti ye mulungamya waffe bw'aba abuzeewo olunaku olumu anaani akulungamya. Era nze buli lwenva ku kitanda kyange nakimanyiira. Mugamba Mukama mbadde neebase ku kitanda kyange nyinza okuba nga navuddeko nga ŋŋendako mu kashootiko wali naye Mukama naba ekyo kinabadde ŋŋenda okukola wabadde okimanyi. Naye obwedda neebase nga mpumudde sinnava ku kitanda kyange naye nga bwe nzizeemu okulinnya ebigere byange ku ttaka lino ery'ensi Omwoyo Omutukuvu nkuyita ne leero nkulembera nkole ebyo ebiri mu kwagala kwo, nkole ebyo bye nnaakola n'osiima era by'onooyagala. Kati eriyo atali ku leve eyo amagezi ge mmuwa nti nga bwe namugambye nti Katonda ayogera wali eri mu birooto mu kwolesebwa ne mmuwa Yobu 3:3:14 kudda wansi. Ebyo byonna obitegere nti ayogera. Naye gwe Katonda mwesigwa gwe tuula wansi weekolemu omulimu. Gamba Mukama nze nga sikumanyi ng'otoyogerangako nange. Naye ate Katonda gwali mu ggulu abo gwe boogerako lwaki nange toyogerako nange? Ate nno ne batoyogedde ebigambo bingi. Oba si ekyo nga Katonda yali ayogera naawe naye n'oseeseetuka. Abantu baseeseetuka ne bakyuka ne bava mu kkubo oluusi n'aba mujeemu ate nga tategedde. Oluusi n'aba nga alaba amagezi ge ye ayina mu ye munda by'ayagala. Kubanga Katonda nkubuulire tebasobola kufuga babiri, tosobola kumansitalinga abantu babiri omulundi gumu. Tekisoboka era tosobola omu ku bo tebasobola kubeera wamu. Kati gwe kennyini olina okusooka okwerowoozaako okakkane. Ogambe ku lwo tosobola naye Omwoyo Omutukuvu waali mugabe Mukama nze sisobola naye mpita omwoyo wasooka akyuse munda mu nze ebibi ebiri mu nze amalala efutubizi obusungu obukambwe obukaawu byonna bisuule bive mu ggwe. Mugabe Mukama oba nnina amalala ganzijeemu. Mukama oba toyogera lwakino byonna twenenye. Bwe tumala okwenenya nga twewaddeyo tufuse emmeme zaffe mu maaso ge. Mugambe Mukama nkomyewo nabagambye edda Yeremiya 15:19 nti bw'olikomawo alikuza. Kati komawo gy'ali. Bw'omala okukomawo gy'ali kyekigambo kye si bwe yatugambye nti kale laba bw'olikomawo ndikuza si bw'ayogera Mukama. Kati obaago ayogedde Katonda kye mumanyi ku kigambo kye Katonda wa kigambo. Ayagala nnyo omwana we n'ayogera ekigambo kye adduka speed. Abeeyo mugulu nalagira Omwoyo Omutukuvu kuba yamuleka ku nsi kuno atulungamye. Ali wamu naffe. Ate atuula mu ffe kuba ffe yeekaalu ye. Amugambirawo omwana wange kiki? Bamalayika abo bali awo balinza okukolera naye mune tebakola kubanga tobatuma. Tobatuma oli ku birala oyina amalala oyina bye weetaddeko ebyobutali bya Katonda ebyakujjako Katonda. Sitaani ali sensitive naye amanye ensi ey'omwoyo. Ate naffe tulina kuba sensitive nnyo mu nsi ey'omwoyo. Oseeseetukamu akantu katiribwe kati Omwoyo Omutukuvu n'avaawo. Sitaani n'ayingira. So twerongoose bwerongoosa tukaabirire ekisa kya Katonda n'Omwoyo Omutukuvu akomewo gye tuli kubanga ye mulungamya oba tomulina mukwano gwange oli mu kattu oli mu kizibu kinene naye mwesigwa awulidde ebigambo ajja kudda gy'oli era ajja kwagala nnyo era akomewo akulungamye kubanga ye gwe mulimu gwe. Kale tuwe ssaala. Naye nga sinaba wa ssaala ngenda kusaba Mukama mulungi nti gwe wenna abadde ebigambo bino nga bikukutteko. Bw'otunulamu n'otunulamu n'olaba nga obadde oseeseetuseemu katidde osobola okuzza obuzijja endagaano yo anoddamu n'okkiriza Kristo Yesu nate. Bw'oba okiraba nga omanyi twetunulamu naffe ne tulaba nga tukoze ki. So kwata mu kifuba kyo ogambe nti kwebaza olw'ebigambo bino bye mpulidde era Mukama neenenya okuva munda mu ntobo y'omutima gwange onsaasire era onsaasire ondokolere ddala. Ng'ekigambo kyo bwe kiri mu Baluumi 10:10 nti omuntu akkiriza na mutima gwe ayatula n'akamwa ke okulokoka era n'aweebwa obutuukirivu. Nange nze
nzikiriza n'omutima gwange n'akamwa kange nti ndokose era nzizizza bujja endagaano yange naawe Kristo. Jangu otuule mu nze, Omwoyo Omutukuvu ofuge, tondeka maama omuyinza w'ebintu byonna. Jangu obeere omuluŋŋamya wange, oyogere nange, okole okwagala kwo mu nze. Okwagala kwe kuba kulabisibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omaze okudduza obujja endagaano yo, era Omwoyo Omutukuvu agenda kudda gy'oli, era agenda tandika okuluŋŋamya, agenda kwogera naawe. Mukama akunjagalire. Amiina. Kale sina nnyo kyamaanyi kye nnyinza kwogerako, naye mpozi okugamba abo abatulaba nti nga we yagambye, yalina we yakyogeddeko mu conversation yaffe gye tubadde nayo leero nti si tteeka tuli kyetwogera wano nti kitwale tekiddibwamu. Yakugambye nti waba alina kyayogedde kola kikukutteko, n'oba okyebuuza weebuuza gweddayo weekubemu ttooki, bikula Bayibuli yo, soma, gezaako tegeera, kaabirira Omwoyo Omutukuvu ajja kukutegeeza, akutegeeze ekyo ky'oba okola. So toyomba na keyboard, wabula genda ogulewo ekigambo kya Katonda, kibikkule, kisome, Omwoyo Omutukuvu akuluŋŋamye. Buli woolaba vidiyo nga onoonya nsobi, nkusuubiza ze ensobi ojja zifuna, kuba tuli bantu. Tushuutingidde essaawa ndooza mmeka? Si 2. Mwezi essaawa 2 ayinza oba alina waakozeemu ensobi. Ndabyemu abatera okugira ku, waliwo abalungi abajanaga ne musumba yakozeemu ensobi awo, chapter weight yabadde alina kuba weight. Mbeebaza. Naye ate waliwo abajja ne bagamba yatulimbye, chapter eno erina ba weight. Abatakulimbye ensobi agikoze, kirungi ogitegedde, era kinsanyusa nti oba ogoberera, era kinsanyusa omanyi Bayibuli yo. So I think tusabe Mwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye. Ekisembayo era kyensiiba ku guno omwaka gonna nja kiyimba, fuba nnyo okutegeera Katonda wo. Lekeraawo okuleka abantu abalobawo obuyinza obungi eri obulamu nga bakutegeerera ekituufu n'ekikyamu. Tugenze. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya UNIQE Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.